Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwaleero njagala tutunuulire eddagala eryo oba omuti ogwo guyitibwa ekitaffeeri. Ekitaffeeri ekyo kirungi nnyo okubeera ng'okisimbako ewaka, ate ekirungi kye gulina gwanguwa okukula, gwanguwa okuteekako. Kati ogwo gwe mulaba guli mu myaka 4 n'ekitundu, naye kyamulisizza kigenda kussaako ebibala bye tuyita ekitaffeeri. Ekitaffeeri ekyo ddagala nnyo, naddala gwe ng'obadde otawanyizibwa puleesa ng'ekusumbuwa wamu ne ssukaali. Ekitaffeeri ekyo kiba kijja kujjanjaba bulungi nnyo, kiba kijja kuyambako nga bwe mukimanyi mu balwadde b'endwadde ezo, kugeza ssukaali, puleesa. Ebiseera ebisinga kiba kikulu nnyo okufuna ku ddagala eryo ery'ebikoola n'obeera ng'olikozesaako, ate nga bw'obeera ne ku liri ery'omu ddwaliro libeera erya buli lunaku ery'okumira. Kakati bw'obanga puleesa ekusumbuwa, funa ebikoola by'ekitaffeeri. Bwe lw'ofumba caayi buli lunaku beera ng'oteekako ebikoola ebyo ku caayi, osobola okupima. Bw'omanya nti ogenda kufumba ebikopo 2 ebya caayi, kwata ebikoola nga 4 bisuule ku caayi okwo ku mazzi ago agatokota, n'oluvannyuma amazzi bwe gatokota obulungi teeka mu kikopo, teekako amajaani, beera ng'onywa caayi wo. Ekitaffeeri kirungi nnyo, kijja kuyamba ku ggwe omulwadde wa puleesa. Bw'oba ogenda muteeka mu fulasika, tugeze fulasika ya bikopo 3, bikopo 2, funako era ebikoola 3 ku 4 bisuule mu fulasika omwo, yiwamu amazzi agookya, beera ng'onywako mpolampola. Kijja kuyamba nnyo omulwadde wa puleesa. Ebikoola by'ekitaffeeri birungi nnyo okubeera ng'obinywako. Ekirala, abakyala bw'oba otawanyizibwa ng'olina ekizibu ky'okubeera nga tolina bulungi mazzi, naddala gaganyumisa omuzannyo ago agaseerera ago, ekitaffeeri ekyo kirungi nnyo nnyo, kigenda kwongera amazzi ago naddala gagaseerera, beera ng'okiryako. Ku nsonga eyo ng'oyagala okufuna amazzi ago, oteekeddwa kufuna kibala. Funa ekibala kye tuyita ekitaffeeri, osobola okubeera ng'okiryako oba n'okikuba mu juyisi, n'obeera ng'onywa kajuyisi ako akavudde mu kitaffeeri. Naye bw'oba onywa kajuyisi toteekamu ssukaali, beera ng'okanywerawo. Ekyamazima gwe omwana omuwala, omukyala, ogenda kubeera ng'oyongera ku mazzi go ag'ekikyala. Ate era n'ekirala, buli woolya ekitaffeeri ekyo gwe omwana omuwala naawe omwami, obeera ojja kufuna obwagazi, kwegamba ennyonyoogeze z'omukwano zijja kuba zikweyongera mu mubiri gwo. Ogenda kubeera n'obwagazi, kyongera obwagazi mibiri gyaffe buli w'obeera ng'olya ku kitaffeeri ekyo. Kirungi nnyo. Buli w'ofuna chansi n'ofuna ekitaffeeri ekyo, ensigo zino beera ng'oziyiwa, n'oluvannyuma endokwa ezo funa w'osimba endokwa, ejja kuba ekula bulungi nnyo. Kati nga bwe nkugambye ggwe omulwadde wa puleesa, ekyamazima genda mu katale buli lunaku kubeera ng'ogula bikoola bya kitaffeeri. Nedda, beera ng'okisimba ewaka kibeerewo, ng'onoga bunozi kakoolako n'oteeka ku kikopo kya caayi, n'obeera ng'onywa ku mazzi ago g'otaddeko ebikoola by'ekitaffeeri. Ekitegeeza oteekeddwa okisimba ewaka. Nammwe abakyala ng'otawanyizibwa obwagazi, tolina bulungi bwagazi mu mubiri gwo, tolina mazzi ga kikyala, ekitaffeeri ekyo kirungi nnyo singa onaaba okiriddeko. Mubeere nga mubisimba ewaka. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Ekyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.